Abakulu mu kitongole kya poliisi bakakasizza nga bwe bamaze dda okugomba obwala mu muvubuka Musana Ibrahim ow'emyaka 27 ng'ono abadde yeeyita Pressure ku TikTok ng'abadde agufudde mugano okuvoola ekitiibwa kya kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II wamu n'obwakabaka bwa Buganda ng'ayita ku mitimbagano. Omuvubuka abadde yeenyigidde mu bikolwa eby'okuvoola n'okutyoboola n'okulinnyirira ekitiibwa kya kabaka wa Buganda awamu n'obwakabaka okutwaliza awamu, ng'omuvubuka ono gwe bayita Musana Ibrahim yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 17 February abakessi baffe aba Crime Intelligence. Ng'ono Musana Ibrahim ayina nga mutuuze w'e Kawuga Mukono ate nga ayina n'amaka mu kitundu kya Kira Road. Musana amaze ebbanga nga avvoola n'okuyisa amaaso mu kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II kw'ossa n'abakungu abalala e Mengo, ng'ono takoma okwo avvoola ne President Museveni wamu n'abakungu abalala ng'ayita ku mitimbagano egy'enjawulo. Yakwatibwa oluvannyuma lw'okukifuula omugano okuvvoola n'okutyoboola kabaka wa Buganda oba ekitiibwa kya kabaka wa Buganda. Ono abadde agenda n'akwata obutambi mwabadde ateeka ekifaananyi kya kabaka wa Buganda, Katikkiro n'ebifaananyi ebikwata ku Buganda, ku bwakabaka bwa Buganda. Ekitongole ekikessi nga kikolaganira wamu n'ebitongole ebikuumaddembe ebirala byakoledde wamu okulaba nga bakwata Musana nga yenna nga bw'annyonnyola. Yaguddwako emisango egiwerako oluvannyuma lw'abakessi okuva mu Crime Intelligence okumukwasa bambega okuva mu kitongole ekikulu ekya CID ekibuli. Era ng'agamba nti ebikolwa bya Musana byalese ennyiike ku bantu ba Buganda wamu n'abo abajagaliza ebirungi, nga mu kiseera kino bafunye dda obutambi obuwera ddala 5 obwoleka engeri Musana gy'azze atyoboolamu kabaka n'Obuganda. Obutambi obuwerera ddala 50 bwamaze okukuŋŋaanyizibwa era nga tulina okugenda ne tufuna ebigambo byazze nga akozesa mu butambi obwo okubuzza mu bujulizi obwetaagisa mu kkooti kye bayita transcribing. Mu kiseera kino Musana agguddwako emisango okuli ogw'okuvvoola ekitiibwa ky'abakulu, okukozesa obubi kompyuta, okusiga obukyayi mu bantu ssaako n'okubakumamu omuliro nga yenna nga bw'alambulula. Bamuguddeko emisango nga bwe mba nnyonnyodde egyekuusa mu kukozesa obubi ebyuma bikalimagezi, olulimi olutasaana mu byuma bikalimagezi, ebikolwa eby'okusiga obukyayi, okuvvoola n'okutyoboola ekitiibwa awamu n'okukumaakuma mu bantu omuliro. Era ng'asinzidde wano n'alabula abo bonna abakozesa obubi emitimbagano nga bavuma n'okuvvoola abantu nti bakukwasibwa n'omukono ogw'ekyuma. Nga Uganda twagala okutegeeza abo bonna abayitira mu mikutu, abakozesa ebivumo, abayitira mu kuvvoola n'okutyoboola abantu ba bulijjo, okubalinnyirira, okukozesa agagambo aganene agateetaagisa kuwulirizibwa, nti eggwanga lino lirina amateeka. Matiya Ssekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agale.